Ebbago ku bwetengereze bw'eggwanga Sovereignty Bill mu byafaayo bya Paalamenti 11 erikyasinze okuwakanyizibwa nga kino kyerekeddemu alipoota z'abatono 6 ezawandiikiddwa okuwakanya alipoota y'abangi Paalamenti gye yasinziddeko okuyisa ebbago lino olunaku olwajjo. Alipoota zino 6 kuliko eyawandiikiddwa omubaka wa Busiro East Medard Lubega Sseggona, ey'omubaka Betty Nambooze Bakireke, ey'omubaka Abdallah Kiwanuka, ey'omubaka Wilfred Nwagaba, ey'omubaka Gilbert Olanya, ssaako n'ey'omubaka Jonathan Odul, nga zino zonna zawagidde ebbago lino lisuulibwe mu kasero yadde gye byaggweredde ebbago lyayisiddwa Paalamenti. And it is going to be done today. If whatever place they told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Go. Abamu ku babaka abawandiisa alipoota z'abatono okuwakanya ebbago lino okuli Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona ne Honorable Betty Nambooze Bakireke bagamba nti ebbago likontana n'ennyingo eziwerako mu ssemateeka w'eggwanga. Ebbakoze ebbago lino nga lisobola livaamu okukyusa ssemateeka nga togenderedde. Etteeka erifuga amateeka ligamba nti toteekawo musango nga n'okugunnyonnyola naawe tosobola kugunnyonnyola. Kati bw'ogamba nti omuntu yenna bw'akola ekintu kyonna ekisekeeterera gavumenti aba azzizza musango, bakubuuza nti okusekeeterera gavumenti kye ki? Balumiriza nti ezimu ku nnyingo ezayisiddwa zinyigiriza obwetengereze bw'ebibiina by'obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti. Nga gwe weetabye mu kukola emirimu egyo egyogerwako mu kawaayiro akookubiri akatundu akookubiri close to sub close to, olwo kitegeeza nti ero zeeyo okumenya omusango. N'amakuba amalala ge yaliiseemu okuyimirirawo ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nago bagasuulamu emisanvu nga kye bagenderera kyeki nti batulyaza amaanye tuleme kuba na nusu omuntu asigalire kimu kugenda kufukaamirira mwami Museveni okubaako nekyokola kyonna. Etteeka lino liwera okuwakanya enkola ya gavumenti. Etteeka lino bannayuganda lyaze kutusiba mimwa naye njagala kubagumya. Bongerako nti n'ebirowoozo eby'essimba ebyasindikibwa tebyateereddwako ssira nga n'okwebuuza ku bantu kwali kutono ddala. Okwebuuza kwabadde kutono nnyo, kwabadde kwakiyita mu luggya kutuusa mukolo. Ekirala gyeyo mu ebyo nti abantu kumpi bonna 98 ku 100 abajja mu maaso g'akakiiko etteeka baaligaana. Obula bagamba nti olw'amaanyi ge baataddewo waliwo ennyingo mu bbago zino ze basobodde okusuuza gavumenti. Ebbago ligimenya eya ssemateeka kubanga egamba nti obwetengereze bw'abantu ba Uganda. Gavumenti etunuulira bwetengereze bwayo. Katonda yeebazibwe nti ekyo twakibasuuzizza baba babadde baagala kwewaŋŋamya. Ensonga ey'okubiri kwe kuggyako munnansi obutuuze bwe. Obutuuze bukuumibwa ssemateeka era kye babadde baddidde okufuula munnansi awangaalira ebweru wa Uganda nti kati afuuse mugwira mu tteeka lino kyabadde kimenya ennyingo okuviira ddala ku y'omwenda paka ku y'e15. Olw'ebirumira bibalumiriza nti bayisiddwa mu bbago lino bateekateeka kuddukira mu mbuga z'amateeka. Ninza omukadde asayininge tuggyeyo obuwaayiro tutandike obwetegereza. Omukadde kasayininge kabamala cleaning up bajjemu bye bajjamu ebyo bitone binaba bisigaddemu bwe bimenya ssemateeka tugoŋŋane mu bulago. Simanyi oba naalisayininga ng'Olwekumi terunabaawo naye kale katugambe nti ekiro kya leero balikubye mu gazeeti enkyali alisayininze agenza okugenda ekkololo okulayira nga lyafuuse eddatteeka. Naffe tugenda kumalira mu kkooti. Tugenda kumalira mu kkooti etaputa ssemateeka. Tugenda kuwawaabira etteeka lino nga tuwawaabira bino. Tuwaabira etteeka lyo lyennyini naye ne tuwaabira n'enkola mu engeri gye lyayisiddwamu yabadde ya kimpukumpuku. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, agesigika. I told you to get out, not to come to the microphone.